Essubi ly'emirembe mu bubuga obusinga obwetoolodde Mombasa lirabika nga likeeye. Ekikangabwa kyeyongedde mu batuuze baayo oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okubakolamu olulumba olupya ne batta abantu 20 omwo abadde n'omusirikale wa poliisi ko n'okulumya abalala. Kigambibwa nti abalumbaganyi basookedde ku poliisi y'eggamba ne bagibatiza ebyasi nga kw'otadde n'okutolosa omusibe agambibwa okuba n'akakwata akanene ku bulumbaganyi obwakolebwa mu kitundu ky'Empeketoni gye buvuddeko. They also torched Kanta, one vehicle at the same police station. Kyokka ekyewuunyisa yadde nga amasasi gatandise okuvuga ku ssaawa nga 3 ne gakomekerezebwa ku ssaawa nga 5 n'ekitundu era tekyawadde babyakwerinda mu kisaa kutuukawo okubeerako ne kye bakolawo. Kizuuse nti abalumbaganyi bano batera kuwamba mmotoka ne batuuka mu kifo nga teri abateebereza. Kyokka ekyewuunyisa gavumenti erudde eno esiiba egumya bannansi ng'ebyokwerinda we biri gguluggulu. Banga ttone emabega abakambwe be bamu baalumba ekibuga Mpeketoni ne baleka nga basuddeyo emirambo 6. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.